njagala abantu tuleme kubeera emotional kati njagala omusango guno engeri gwatususse okutegeera ate nga tetulina gwe twagala salira musango. Tusooke waliwo tendensi wano ku channel zaffe abantu ababa bakalaba sekendi 2 ne muteekayo comment z'ekisiru. Omuntu yenna sooka olaba omaleyo oluvannyuma okomentinge. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali ggere naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava ku katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti ddadi obadde okola ki. Osobola omubuuza yali ambuuzizzaako oba kigambo kyonna oba omwana oyo oba anaati bw'ayogera oba Nisha. Bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mu tulambuuze nti ddadi onjagaza ati oba gwe kyekuma kyakugamba nti mami ddadi yabadde bw'ati ne bw'ati. Nze siyingira mu kisenge ky'abaana ne bwe mba nali nki ekyenkomako kuba bazuukusa olunsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe. Kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale. N'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki? Ne bazuukuka. Sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge. Okiwulidde? Ye ggwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ŋŋenda okusaala n'ompulira mu kigo nga naaba ndi muba musiraamu ki? Naye ekirungi alhamdulillah nannyini nsooga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki? Sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah. Naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga, obugumiikiriza kikulu, ensonga zikwate mu mbeera ey'ekikulu. Gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuula ensi, oweebuula zadde ly'ozadde, kuba abaana tojja bajjawo nti taata waabwe oli maama waabwe. Ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro, ng'okinsiize ng'enziro. Omwana ayogera ebyo juzi wamunsindikira nejjo we natuuka ekiro wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu. Koosajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba dadi nsaba ssente za tripu. Ne mubuuza mami we wamugambye? Naŋŋamba mami namugana naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki? Zibawa. Oba kisegedde? Era naawe nga tusaggambye nkikugambye luvannyuma. Naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bw'etyo okuva gye bavudde mu buto nga we batuuse ekyo ekirabo kyolaba kye nina okunsasula, Mungu bw'aba bw'atyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bigguka nakyo kijja kuggwa. Okitegeera mukwano? Naye nze yadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna ky'oyagala okuteekawo oweebuula nze, oweeweebuula n'abaana baffe. Ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana. Enkya nkomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba ntya nga tunulagana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo, kwogera bigambo bwe bityo. Ajja tukule.
Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shame manja ly'erinnya lyange, neddira mutima omuyanja. Njagala ddala okusookera ddala okwebaza aba sponsors ba programu eno, okuli aba Bubbles Beauty abakola ku nsusu, okuziddaabiriza obulungi ate nga tebeerusa. Basangibwa ku New Pioneer Mall level 4 room 106. Kosa aba Manda Express Cargo bakugira ebintu okubijja ettaki ne babikuleetera e Uganda. Naawe ayagala obikuguliza basobola obikuguliza. Naawe agenze ettaki nga tomanyi maduuka malungi muyinza kujja bintu era tusobola okubeera nga ate tukutambuza ttaki yonna n'ofuna ebintu byo kiro ne bwe ziba ziyisemu teweeraliikirira era tusobola okubeera nga tubikutikkira ku bbeeyi eya wansi ddala. So oliwa dembo kozesa Manda Express Cargo. Mimi's Glamour Palace bali ku Apollo Road. Gendawo obeere nga ate weeyagala okuviira ddala mu kulongoosa omubiri gwo balina detoxifying leaves. Kosa okubeera nga balina engoye ennungi basuubuza obukaaya kosa obuwoowo ne audi zonna ez'enjawulo. So Alika Rentals ate bo basangibwa mu America e Massachusetts, Boston. Beera nga ate ogendayo opangise emmotoka ennungi eza luxury weeyagale obulamu bwa kiseera. Ndi wano olunaku olwaleero tuli wano ndi ne basenga ndi ne basista ba Haji. Ndabyeko abantu bangi nga muntaginga Shamimu tusaba ogenda okola interview ku mama wa Nisha tusaba ogenda omukoleko interview nsaba okubategeeza nti ngezezzaako okwagala okukola ku mama Nisha interview naye mama Nisha andaga nti akyali busy ayina omwana omulwadde. Saagala nnyo okukola story nga teri balanced naye kekiri ntuze nga tuwulirako ku story ya mama Nisha okuva eri ewa mami Ruth Kalibbala ku channel ye. N'ensalawo ne ngamba katunoonyeeko ne ku saidi ya Haji nga ne mama Nisha bwakkiriza tumukoleko interview. So ndi ne baganda ba Haji nga tetwekubidde saidi era nabo nabasabye bambi babeere nga tebalimba because musango guno tulinamu omwana omuto ebbujje eryakwatibwa. Njagala okubajjukiza nti rape is rape. Oba ki rape esigala rape. Banyi nnyo temumanyi bika bya rape na biki nabo oyinza kukola nga bakurapinze but ebyo byonna tujja kubiraba eyo mu maaso mu interviews endala wetunaba nga tukyaziza abantu ab'enjawulo. So omusango gwo nabagambye ejjo napostinze ku page yange ne bagamba so far tusooke tulinyemu ku kyawakati obusungu tubukendeeze mu kooti y'abantu ate twetegereze bulungi side zombi tuziwulirize oluvannyuma kooti bw'esalawo tugende nekyesazeewo. Yes. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. All your time nyabo. Ndi bwentyo siri bulungi olw'ensonga eziriwo ezitambula. Yensonga lwaki nange nsize mbeeko kyentangaaza ensi. Amina. Njagala abantu abo babuulira amannya go na wano oliwo mu kiti ki? Bismillahi rahmani rahim. Ndi wano okwogera byonna bye ngenda okwogera nga ge mazima ameereere kubanga ge twetaaga. Tufune obwenkanya eri sayidi zombi. Haji bw'aba yakwata omwana Nisha afune obwenkanya bw'aba nga teyamukwata naffe tufune obwenkanya. Kyekigenda okutereeza emitima gy'abantu wamu naffe okutereera kubanga tetuteredde. Amanya gange nze Kisaaliita Ndagire Masituula era ndi mwannyina wa Haji muddako omulundi gwakuna. Haji brother wange era tuzaalibwa mu lubuto lumu. Haji nja kutandikira we natandikira okulaba omukyala oyo ng'ajja mu famire mpaka olwaleero. Nja kuddako emabega katono nti Haji yalina abakyala babiri nga tetunnafuna mukyala Zuula oba Hajati Zuula. Omukyala omukulu waliwo ebyabaawo ne baawukana mu mirembe era nga waali ne mu nsonga zino era tuli ffenna. Kaakati omukyala bwe yagenda omukyala yatulekera abaana nga n'omukyala omulala omukyala oyo yali abeera Mutundwe n'omukyala omulala abeera Bulenga. Kaakati omukyala ono omukulu bwe yagenda Haji yasigala ndowooza anoonya omukyala omulala anaakola ki
gwanazaawo mu nnamba eyo kubanga ye Haji yasalawo ng'alina okubeera n'abakyala babiri talinga bahaji balala nti oba ayagala ono oba ayagala ono alina kubeera n'abakyala bameka babiri era betumanyi kati oli bwe yagenda yatuleetera omukyala Zuula n'amutulaga ffe ng'abato tetwasooka kumulaba yasooka mulaga Hajati Ssemambo Zafarani ne batuula n'amumulaga n'amugamba ono ye mukyala gwe nafunye gwe ngenda okubeera naye. Hajati Ssemambo Zafarani amuyita atya? Ye mukulu wange yadda ku Haji era bamukwano buli kimu kyonna gwasooka okukola ki okubuulira. Nooli n'ajja n'atugamba mwannyinammwe yafunye omukyala era tugenda kukyala. Ne tutegeka kubanga omukyala oyo yajja byali bya sipiidi n'agamba omwami nti ayagala kukyala ayagala kumwanjula biki. Kati olw'okubanga Haji yali ayagadde nnyo omukyala yabikola mangu kuba obudde mwe yajjira Haji yali mu bwetaavu ng'amwagala ate nga n'akasente akatonotono kaakola ki kaaliwo. Ne batuwa olunaku olw'okugenda okukyala ew'omukyala ewa Senga. Era twasituka ne tufuna ku bantu kubanga famire ogiretinga Hajati Ssemambo alina abantu bangi mikwano gye ne Haji alina abantu bangi mikwano gye. Kati famire abantu sayidi ne sayidi baatuwerekera ne tugenda ne tukyala era twatwala ebintu. Kaakati bwe tukomawo mu bantu be twayita okugenda okutuwerekerako mu kukyala mwalimu omukyala sijja mwogera mu linnya n'abaako okuba mukwano nnyo gwa famire n'ayita Haji n'amugamba kituufu tukyadde ow'omukyala oyo naye omukyala oyo togenda kumusobola omukyala muyaaye engeri gwe gye nkumanya ebintu byo bikwata mpola ndabanga gwe atamaakinga na mukyala ono. Omukyala ono muwanvumukko mu bintu bye si mwangu. Haji baayogerezaganya ku ssimu omukyala oyo n'ayita Haji n'amugamba mbadde nsaba mujje munkyalireko n'omukyala oyo Zuula kuba Zuula tumanyiganye bulungi era naye kamuwa appointment mwenna mujje wano mbeeko bye nkugamba nga naye waali aleme gamba nti nakoze lugambo oba kumulemesa kuba gwe Haji oli mwannyinaze ate wa munda twava mu by'omukwano ne tufuuka ki mwannyinaze. Era bwe olunaku lwatuuka ne basituka ne bagendayo ng'emikolo teginnaba emikolo gibulako wiikisi nga 2 gituuke. Bwe yatuuka n'abaaniriza n'abawa ekyemisana baasiibayo era omukyala oli n'abuulira mwannyinaze buli kimu n'amugamba njagadde nkubuulire bw'oba oliba osanze mu maaso eyo obuzibu mu mukyala ono tolinnenya kuba ndiba nkoze eki nkubuulidde. N'amugamba Zuula ozze mu bulamu bwa Haji naye oli muyaaye oli mubbi. N'agamba Ali embazzi gye weesibye ku kugulu olowooza onoosobola ogisitula nga gw'oliwa wangi gwe ng'oliwa nze saaliyo naye Hajati mukulu waffe oli gwe nkugambye ne Haji waliwo ne muwala waffe omwana oyo muwala wa Hajati Ssemambo yabawerekera kuba nze tebagenda bokka. Bwe baatuukayo n'ababuulira ebigambo ebyo era omukyala oyo ne simayiro ye ennungi omanyi mukyala mulungi alhamdulillah n'agamba Hajati byonna obyogedde naye omuntu akola ki akula. Ono Haji nnonze kyapa mu mannya gange kuba buli kimu akiyina musajja mulungi musajja imaani kaali musajja alina atampa kati naaba nnoonya kyo mukola ebyo by'oyogera. Era Haji yaddamu omukyala oyo n'amugamba Hajati neeyanziza byonna weebalire ddala naye Zuula gwe njagala ate abantu bakyuka era nga waakugambye atiyinza okuba nga Zuula gw'oyogerako mulala nange gwe nasanze muki mulala omukano Haji gumuli bubi. Yes
Kakati munange oli n'abagamba alhamdulillah mugende tutambuze ekintu emikolo tujja kubaawo naye tugenda kubaawo nga bajulizi nze sigenda kuwerekera nti tugenze kunonoona omukyala waabwe nze ngenda kubaawo nga alijulira ebigambo ebyo bwe tunaagenda mu maaso nga tufunye obujulizi obusinga obwange wajja kubaawo omulala abyogera kubanga nze mbikakasa era nga byayogerwa. Ati yabagamba ajja kumbaga nga mujulizi. Yes. Kakati munnange emikolo negituuka omukyala n'agamba Haji y'amahalege ayagala mmotoka. Emmotoka neegulibwa kuba baatumya n'antumye. Yajjira naku kkali yanjijjukira n'ebeera ewaka wiiki nnamba ng'eri mu ttundubaali. Nga ffenna tetumanyi na mmotoka ki. By then nze nali nkyali mutoototo. Kaakati emikolo terwalidde, emikolo ne gituuka. Mugenda kuwasaawa? Twagenda Ntebe. Yeewali amaka g'abazuula? Weewali amaka g'abazuula kye twaddamu okutegeera nti we yatutwala si weewali ewaabwe. Naye nga kati nkunyumiza olugero kubanga awo we twagenda era kati ffe we tumanyi. Nga batutwala nga tugenda. Emikolo gyatambula bulungi, emikolo gyanyuma, abayimbi be yasaba baabaleeta. Ne gitambula ne batugabula. Nga kwanjula kukyala? Kwali kukyala. Okukyala twakukola ne tudda mu kwanjula. Naye byonna byaliwo mu mwezi gumu. Haji alina ssente. Kaakati ne tugenda era amahala ne gamuweebwa, emmotoka ye ne bagisabuukulula. Naffe we twagirabira nti yali TX 213. Ne bagimuwa n'amawulire weegali n'ebifaananyi mbirina. Kyekyo ekifaananyi kyendabyeko nga kiriko omusuubuzi awasizza muwala wa minisita. Era omukyala nga nti kati bamuyita mbu bamweyana, nze simumanyi. Minisita bamweyana? Oba minisita mu by'emmengo mu bya Buganda birabika kiri bwe kityo. Tugenda nnoonya emmengo minisita. Kaakati nga tumaliriza emikolo nga kiggwa bulungi nga tuvaayo. Bwe twavaayo amaka gali ag'emutundwe yali yagamenya nga yazimbawo amaka amalala agaali ag'abaana bano abakulu ag'amamaabwe mwe yabeeranga. Ono yanoba? Yes, yanoba. Haji yagalekawo n'abaana n'abalekamu? Amaka ago Haji yagamenyawo abaana ne abatwala mu maka gano ag'ebulenga babeere n'omukyala ono ow'ebulenga. Kati amaka ago n'agamenya. Ndowooza ebiseera yali agaagala agongereko agaali gatambula n'omutindo essaawa eyo ge yali ayagala gali amakadde n'agamenya n'ateekawo amaka nga malungi nnyo. Kaakati bwe twava mu mikolo omukyala oyo we yatuukira. Bw'atuuka naye ng'ebigambo ebyo bijja era bikuba yawasizza naye era tagenda kukola ki? Yawasizza abantu nga bifulumira mu ŋŋambo. Mba muli awo nga babaawo aleeta olugambo. Nga babaawo abireeta. Ng'olwo mubiwulira mugamba ki? Twali tetukyalina kye tugamba olw'ensonga Haji yali mulala. Baaleeta ebigambo ebyo abaalumirirwa Haji kubanga Zuula baali bamumanyi. Ne bayita namu ne bagenda ne bagamba nti oba we banaagamba maama wa Haji yajja kutuula amukole ki? Okumanya Haji yali ayagala Zuula. Kino si kyaggwe ntya Katonda. Yatuuka okugamba maama. Ekyo nakyewulirira. N'amugamba maama, omukazi gwe muŋŋaana gwe njagala. Okumanya gwe njagala ne bwe tugenda ne batukebera ng'alina siriimu nja kumuwasa. Maama wange n'agamba bw'obanga bw'otyo ky'oyogedde alhamdulillah Mungu abawo omukisa. Kati ne tubeerawo kaakati we tuva mu mikolo buli omu n'adda gye yali abeera. Tuddamu okuwulira nga tezinnawera na wikisi ezo nga Hajati gundi Haji agamba sisita waffe kubanga sisita we mukwano gwe. Ng'amugamba omanyi nga omukyala ono yatunze emmotoka nga tanneebuuzizaako nga taŋŋambyeko. Nabadde ndi wano ng'abasajja bajja nga bagamba nti tunoonya emmotoka Hajati
agituguza. Atunda amahale ge? Yes, amahale. Kakati ono ng'amukubira. Bwe yamukubira ng'amugamba, Haji, emmotoka mbadde wagimpadde. Nina okukola kyenkola ki? Enkyenjagala nayo. Oli ng'amugamba nti kituufu emmotoka nagikuwadde. Naye obadde olina tutuule, neebuuzeeko kuba ndi mwami wo. Era sisobola kugaana singa omuwa neebuuzizzaako. Naye engeri gye tuli nga twakava mu mikolo, emmotoka eno we banaagirabanga ate nagikuwa ate abantu etundiddwa nti nagire nti ekintu kye nakola kyalimu obufere. Emmotoka eyo mukyala wange nkusaba togiguza bantu baawa mbewa bweru. Bw'oba oyagala ssente jangu tutuule tubalirire emmotoka ogiguze. Era bwe kyali Haji n'addamu n'agula emmotoka eyo ku mukyala we tabanja. N'amuwa kashi. Nga muliwa? Nga weetuli ekyo twaliwo. N'agula amahale. Yayita Hajati. Hajati Zafarani. Yes, kubanga oyo buli kitambula mu bulamu bwa Haji akimanyako. Abayita abagamba naye amahale omukazi ngenda gamugulako. Yes. Muweemu kashi. Amuweemu ssente. By'oyogera mazima. Mazima. Masituula. Wallahi. Obulamu bwonna tugenda kufa ne bw'obwangu oyagala muganda. Kubanga sisobola kuddira muganda wange nga yakola ekikolwa. Nze ndi muzadde. Nina abaana abawala. Abaana bataano bonna bawala. Ninako n'agenda okukola n'ali mu bibuuzo ssaawa zino. Ekintu ekyo ky'oba olaba nze nasooka n'ensirika mulimu ebintu bye tulina okuwulira ne tusiriikirira. Omuntu yenna otusookanga n'owuliriza. N'olowooza. Munange eby'emmotoka bamuwaddemu kashi. Bamuwaddemu kashi. Bwe bamuwa kashi. TX Haji agyeddiza. TX Haji agyeddiza ate nga Hajati ate era yakola ki? Yagivuga naye nga tekyali mu mannya ge. Yes, tekyali mu mannya ge. Ne batambula, yatambula ebbanga. Ndowooza n'etuuka Haji bwe yagivugaavugamu ne bagikoowa ne bagula ki? Endala. Ne bagula endala. Kakati ebintu byagendanga bijja. Haji ng'abisirikiranga. Ng'omusajja yenna. Naye yanyigirizibwanga. Olwo tugendanga mu mwaka tegunnawera bulungi. Omukyala akwata agamba Haji buwali emutundwe wafunda. Omukyala Zuula atandika okukola olutalo ku mukyala ow'ene Bulenga. Gwasanze mu maka. Ng'agamba Haji nze sifumba na bujja bwange bumpi. Nze ndi mukazi mulungi. Sifumba na badduga. Mumpimu tebenkana nti ye lwadagadde omulaba. Ng'agamba nze sifumba na bujja bwange buddugavu. Ow'ebulenga mumpi ate muddugavu. Yes. Sifumba na bukazikazi. Biki? Ng'agezaako okuteekawo ki? Embeera. Yamusangamu. Naye n'atayagala mumpi ate. Yes. Tafumba na ntuula ntya awantu ne bagamba nti oyo mujjanga ate nga mumpi. Yes. Era nga bw'obimanyi Haji yali ali obsessed n'omukyala. Awo abampi yatunyigirizaamu. N'agamba ne bafuna obutakkaanya olwo Haji takyaddayo eno. Yemaliddewo olwo amuzize. Yes. Amuzize. Ono n'atandika ng'okomplaininga. Yes. N'agamba n'atandika nga n'amugamba n'okwenyituniza oli ng'abeera n'ono n'amuwanira oli okitegeera. Ono weeno obusungu bambi ne bumukwata. N'agamba ondese mu nnyumba. Obumpi kale naye atuyinza kwongerako buddugavu. Ondese mu nnyumba leka at least nkole ki? Ntambule ngende sigale nani? N'omugole. Omukyala ge gaali amaanyi ge. Ng'omukyala akole ki? Agende. Omukyala n'agenda. Omukyala olwagenda. Yes. Omukyala olwagenda Zuula n'amugamba wano wafunda njagala eri. Ebulenga kuba wanene kusingako wa? Emutundwe. Kati njagala nnyo ogoberere story eno. Ngoberera. K'obumpi ke kabadde kankuttemu naye. N'amugamba njagala wa? Bulenga wano waki? Watono. Haji akwata Zuula amutwala Ebulenga. Mu nnyumba y'omukazi. Zuula yajja n'abaana baka. Yali wa Haji yajja n'abaana bameka? Bana. Bwe yajja nabo. Akwata abaana be abana. Ono mukyala waffe omukulu twali tumuyinamu abaana 7. Be yalekamu? Iye be yalekamu.
kakati ono webulenga omukyalo wemutundu yes owemutundu ono yali anoba webulenga yali wakubiri yes yali wakubiri omukyalo ono webulenga by then twamuyinamu bameka babiri kakati zuula oli bwe yali agenda Haji n'amugamba totwala abaana bange olwo zuula amugambye ne waba alese abaana nze nja kukola ki balabirira kakati bamutuuzizzaako yazze n'abana bamutuuzizzaako ababiri aboono n'omusanvu ogw'omukyalo omukulu abaana abo ne babateeka waliwa ebulenga zuula yabatuulamu n'omwezi tegwawera n'amugamba wano nedda Haji wano ate kati sibeerawo nzirayo wange emutundu nedda ekajjansi gye yali bamujja gye yali abeera wakaawe wano emutundu yaliwo obugole wano yaliwo obugole we baali bamuwadde n'agamba wafunda kati n'akuba nnyo ono yes n'asaba ebulenga bamuwa abaana walema agakanzire ewange baali bakabeerawo omwezi ogwo n'amugamba Haji omanyi njagala kuddayo wange Haji ng'amugamba kaakati oli mukazi mufumbo nakwanjula nemukugula nenkuwasa kaakati ate ogamba oyagala kuddayo wuwo tugenda bikola tutya nti tugende tubeere eri ng'amugamba tugende tubeere eri oyagala kumpasa tekisabaka kumpasa nga Haji ndowooza akibuulirako maama we maama ng'amugamba nedda tokkiriza omukazi kugenda wa mukazi beera ewuwo wabula mutuule mukkaanye ngaki olwo embeera za zuula zitandika kuba kati awo bwedda era abantu beebuuza nti Haji alina ssente yali akola kyewa omukazi ajjayo true colours z'olwo zitandika kaakati ng'agaana Haji ng'amugamba sigenda kye yakolako olwo ng'akola olutalo ng'amugamba nze ŋŋenda nga Haji amugamba bw'oba ogenda genda wekka obeere eri naye nabana abaana be wajja nabo baleke wano babeere ne bannaabwe bamanyiragane Haji asaba abaana batali babe yes olwo ye tannamuzaalamu yadde tannamuzaalamu yali azadde bebi ng'azadde naye nga bebi yali myezi nga 6 bakola omukolo ng'ali lubuto kaakati munnange bwe yamala ng'amugamba abaana baleke babeere wano bamanyiragane ne baani ne banne gwe genda owummulemu bw'ona oyagala ojja kukola ki ojja tusanga zuula yabeerayo ennaku ezo mukunoba ng'agenda ku poliisi enateete ye fayiro weeri ne bemuginoonyawo ng'awaabira Haji nti yakidinapinga abaana be bano be yajja nabo abana yabakadinapinga tabawa kyakulya yabasibira mu kisenge tebafuluma tebakola ki enateete atwalawo mukwano gwange eyo fayiro ojja ginoonya fayiro weeri agitwala mukwano gwange ddala weeri munnange bwe baamala bajja ekiro Haji gyali mu nnyumba beebase kiro ssaawa ndowooza nga zigenda mu ezo abaana bonna bali mu bitanda byabwe beebase nga bajja bayingira nga bagamba twagala kwaza nnyumba wakidinapinga abaana biki ko Haji nakidinapinga abaana mukyala yavudde wano ennaku ezo n'agenda nga tulinamu issues zaffe nemugamba agende yeetereeze ajja kudda n'agamba naye nze sirina buzibu ekirungi musanzeewo ekisenge kiikyo abaana mwebali abawala baabano ekisenge kyabwe abalenzi basula muli mugende mukebere abaana nga abasirikale bayingira nga bakebera abaana nga baanaabye bali mu zi ofulo zaabwe beebase bulungi nga bazuukusaako omu olwaleero ali ku incident eno omukyala yamukozesa mbu y'omu kuba obujulizi baizeni yali mu myaka girabikanga 13 bwegityo ye yaliko ng'ategeera era we baabajjaayo omwana n'agamba nti ffe tebaatukidinapinzi mami yagenda n'atugamba akomawo kati ate byagamba mbu baatuwambira wano lwaki nga baatuwamba twalidde twanywedde dadi atulabirira naye abaana bahajjukira baaliwo nga bangi balinga ssomero nga we mbakugambye bonna nga amagana ge gali awo kakati munange era omusajja yamugamba omusirikale n'amugamba kakati bino biki byokola zino family issues mwanditudde n'omwami oba n'ogenda n'owummula nga we yakugamba n'okomawo oba ne muteesa n'omugamba nti nze abaana abange ntambula nabo kambatwale n'agamba naye bino byakwesawaza otambuza kiro abaana bali bulungi
munange bwe bamaliriza nga babayita enkera yaja agenda akole statement biki ng'ebyo biggwa. Bwe byaggwa omukyala n'alemerako nti ye tasigala bulenga agenda. Haji ng'era ayagala muzza nga biwedde. Nga biwedde omukyala n'agenda n'abaana n'akola ki? N'abatwala ku luno. Ababe n'abatwala. Kati olw'okuba Haji yali ayagala nnyo omukyala yagenda n'afumbirwa nga talina gwagambye. N'agenda e Kajjansi. Kati ate n'alwana omukyala ono n'akomawo kubanga yali alina okudda ate abeera mu baana ye ayagala kugoberera ani? Alina ayagala okugoberera omukyala era omukyala ono n'akomawo namba 2 n'akomawo. Bwe yakomawo netumagayira abeerawo munange olabirira abaana ate banaakola batya oba kiki n'atuula n'alabirira abaana. Haji n'agenda omukyala yagenda nga mpola mpola asaaga tugenda okulaba anywereddeyo. Nze kye nasooka kati nga nze ku sayidi yange nti Zubeida nze omuntu kyayagala bwe mugamba nga tategeera kye mugamba ate kati ng'ate brother wange kubanga mwagala nnyo nange ntandika okwagala kyakola ki kyayagala kubanga twamwagala omukyala twamufunamu nnyo bayasi wano nga tetunnamuwasa ne tugamba ne tumutya kuba ebintu bye bamwogerako byali biki bingi naye atwalaba nga ng'amwagala tugamba tetulina kyakkola kyayagala tulina okukigumira tulina okukigumira. Nze Zuula tumaze naye ebbanga ddene naye nze siyombangako na Zuula siina wantu wonna we twali ate nga bingi ebitunyigiriza emitima naye olw'okuba nti ono munno mukwano gwo ate gwayagala olina okumwagalirirako. Haji yagenda n'afumbirwa. Nze obulamu bwange bwonna nga sikyagwe nti Allah wange atuuziza wano situlangako ne mbuuza Haji nti lwaki wagenda n'ofumbirwa ate nga nali nina okimubuuza naye olw'okuba ng'era manyine bwe nnaakyogerera ajja kukola ki ajja kiyitako kati nenkirekayo ne mba nga atakiraba. Nze era wano wendi e Kajjansi simanyiiwo situukangawo sirinnyangawo ate era nga nkakasa kuva mu nsi nga sirinnyeewo awo kuba nakireka yakyagale nze nga tulabaganirako eno oba tufiiriddwa oba biki n'omubuuzaako kuba tekigaana. Akati ne tujja nga tutambula batambuliramu eyo embeera n'amukolanga ebintu byali bingi eyo naye nga Haji aguma afa kisiiri kubanga byonna yabizzangayo eri gye byatandikira ng'atya okudda otubuulira naye ng'ebyamukolebwangako byali biki bingi. Kakati ebiseera bya wano abantu we baafiira ennyo battibwa ennyo abo masasi ago we gaagirira agaba Maseeka tuba tuli eyo nze bankubira ssimu nga baŋŋamba Haji baamukutte ali ku poliisi. Nze baamukutte ali ku poliisi Haji atagendangako nti na LCHR emuyisemu misango yakoze eki? Omukazi yagambye mu mutujju. Ani yagamba? Zuula yagenda ku poliisi n'alipootinga n'agamba bbaawe mutujju era y'omu ku battakaweesa ne lwe battakaweesa teyasula mu nnyumba bbaawe alina emmundu. Oba kitegeera? Mwakikakasa Zuula yennyini? Zuula egy'emisango gyali baamulopa ku poliisi yawo? Egy'emisango gyali Makindi awo we gyali wano ku military tujja kwongera okufuna information naye nga gyali Makindi awo we byali. Haji ng'agenda nga bamutwala Haji bamuwamba nako ne bamutwala mu safe house nga bamutulugunya ne batuuka n'omumunyiga obusajja naye nga Zuula alumiriza yamuyimirira mu maaso n'amugamba olina emmundu oli mutujju bbaawa ng'oli mutemu osula oyagala kunzita olina ebiso. Bannange ffenna twawunga mwaliwo nga Zuula alumiriza bbaawa byamala ndowooza nga mwezi mulamba nga tuli mu ebyo nga yemutula ne Zuula abagamba ki? Nze saatuula naye ku nsonga eyo
saatuula naye ku nsonga eyo naye nga byaliwo era bino byenjogerako n'abasirikale abali mu kintu ekyo basobola ono envuddeyo mu bintu Zuula byazaakola Hajji era lwagenda okusooka okundabako nga mwataakinga. Baatuula Hajji yennyini n'awanika n'agamba maama byonna bye baŋŋamba ku mukyala mbirabye. Baamuta batya Hajji okuvaayo ku musango ogwo omunene? Yateekayo ssente zaali kyova olaba nkugambye yatunda buli kimu okuleka amaka ago ag'emutunde n'ag'ebulenga ge gaasigala naye yalina ebintu bingi n'atunda buli kimu yeenunule. Munnange ne bagamba baawukane nga baawukana. Eddi Baayawukana bagwali mwaka ki? Zuula yali yagenda abadde tamaze emyaka 3 oba 4 n'agenda ffenna ne tumwera ne tumanya nti ekyo kikoze eki kiwedde. Hajji n'agamba kanveewo Uganda wano nzireyo Sudaani kubanga omukyala yali yamugaana okukola babeera wano batunda bye batunze ne balya ne balinga yamugaana okuddayo okugenda wa Sudaani okukola ate ng'emirimu gye gyonna giri eyo. N'agamba kanzireyo n'omukazi abadde ansibye wano ammazeemu bumazi adduse twawukanye nga talina kyanyongeddeko mbadde sikola emirimu gifudde kanzireyo. Baawukana amaze muteekako gwa butujju? Yes. Ne baawukana omukyala n'agenda ne tumanya oyo agenze naye Hajji n'agenda e Sudaani n'abeerayo omwaka mulamba nga tadda naye engeri yalla gyali nti yamanyi engeri Hajji gyakola. Allah n'agenda ng'amusaasira n'agenda ng'azuuka mpola olw'okuba abantu bamuyinamu obwesigwa bungi. N'agenda ng'adda mpola mpola n'akomawo ebintu obumu n'agenda ng'abuzazzaawo bwe yali atunze obumu obutonotono n'azzaawo emmotoka entonotono eyasooka kati n'atandika okutambuza obulamu bwe ng'ajja n'addayo. Kati ngenda okulaba twalina emikolo egy'okuyingira mama waffe yali ava e Kaseese gye yali abeera nga ayingira amaka ge ag'empigi. Ngenda okulaba ndaba omukazi era nakoonakoola ne ŋŋamba bannange kyendaba kyekyo oba siraba nti kyekyo. Ffenna ebigambo byatugwa nga zze ne Hajji mu mikolo ewa maama tuyingira ennyumba buli omu n'aŋŋamba kyolaba kituufu kyekyo. Anti Zubeida nze ebigambo byanzigwako era Hajji teyampuliramu kigambo kyange. Wasirika. Saamubuuza nti byali bitya, saakomentinga kigambo kyonna wabula nasirika. N'otunula butunuzi. Nentunula kubanga owali abaagalana tolina ky'oyinza kwogera. Ate muganda wa brother wange teyayagala Zuula wabula yamusiriwala busiriwazi kubanga olaba n'olwaleero ali mu kkomera mu bino byamutuusizaamu akyamuyita sweet. Era ebyo bye mbeerako ne ŋŋamba brother wange yajagala Zuula n'obulamu bwe bwonna nga ne bw'omusala ayika Zuula. Ne ŋŋamba enjagala gye yayagalamu Zuula tayinza kumwebakira ku mwana. Tekisoboka. Ekyo ndayira nga Allah oyo alaba. Tekisoboka Hajji enjagala gye yayagala Zuula tasobola kwebaka ku mwana wa Zuula. Mwanga nsasire nekaaba kubanga mpulira nga kinnuma. Kubanga Zubeida ffe abakazi mu nsi muno tunoonya twagala, tunoonya keya, tunoonya ssente. Byonna Zuula yabisanga mu Hajji Ali. Zuula yafuna omukwano gwonna kuba Hajji ayagadde Zuula n'asinga n'omwana gwazaala. Tunoonya kwagalwa. Abakazi batambula ne bagenda ku basawo baagala abasajja babaagale. Ntuula awo era nze ekibadde kinkaabya nze nsuula nkaaba lwa Zuhula. Naye nga kye neebuuza mu mutima Zuhula ayagala ki? Kuba webajjana nga yakunsi Zuhula yagifuna tayagisanga mu Hajji. Kuba muwadde Zuula abadde agamba bugambi Hajji wano saagalawo kati njagala wano. Ne bakikola.
awo byonna story nkugambye gigoberere nnyo. Zuula gye yava eno yonna ng'ateekateeka Haji yamuteeka wali n'agamba wafunda, n'amuleeta e Bulenga n'agamba wano saagalawo njagalire, ng'ayagala ajja wano Haji kuba yali amulabye gy'asobola amutwale wali asobole muzimbira. Era ezo kalina eziri awo Haji ye yazizimba. Ate bagamba waliwo gye yasangawo. Gye yasangawo naye nga teyaggwa. N'akola finishing. N'azimba eri wansi. Kubanga ye yali programu yamufuna akimanyi era yajja amuteekateeka okuvaawa okuva eno wansi. Ng'ekyo Haji olwaleero batwandikoze tutyo batya Zuula kye yali ayagala agenda abeere wali amukolere ki. Era yawaddeko obujulizi nti bba wange abadde anjagala nga nze nina abaana ba Sikosawuzi nga bba wange tujjanjaba babiri abaana ng'abaana abo balwala. Haji n'ava mu nnyumba n'agenda ne yeebaka omwezi mulamba ne Zuula ku kitanda bajjanjaba baana omwana oba kw'omu ku bo ng'abadde afuna ataaka. Nga omanyi abaana balya ssente. Baana ba Haji be balina Sikosawuzi? No, be yajja nabo. Kuliko abalwadde babiri ba Sikosawuzi balya ssente. Ezo zo Haji ng'azibala na wali. Nze lumu nali nina gye nva eyo ne mpitira emutondwe. Ne mugamba naye Haji ssente ezennina tezimmala. Kutuuka gye ndaga yaŋŋamba Mase nkubuulire ssente zino oziraba za Sidiiki kubanga zino zo tezivaawo saawa yonna asobola ofuna ki? Ofuna ataaka. Ezo sizajjaako emitwalo aga ge nninawo gano geekuumisa kubanga ennaku zino abadde afuna temperature. Kyannuma naye nakireka. Era wallaahi billaahi tallaahi teyatoolako yadde omutwalo okugumpa. Naye ng'akimbuulidde kuba omulala agaana n'agamba aba n'akulimba nti siina. Naye yakiŋŋamba ate nga n'omwana gwaŋŋambako akimanyi si yakola ki? Si yamuza. Naye ye abadde tafaayo asira ngaazi alina Zuula we. Oba gwe omukyaye gw'omanyi ye alina ani? Zuula we. Naye ekyo kye kisinga okunnuma lwaki Zuula omukwano omungi Haji gwamulaze amuwadde bukyayi. Anti kati awo omuntu gwe yeebuuliza Masituula. Haji abaana bo Haji abadde abeera Kajjansi si ekyo nga gye yasimba amakanda. Wano emutunda abadde babeera wani kati? Mbapangisa ate nga Zuula yamugamba tokwatako yadde 10 kuba eyo ennyumba we wali ompasa okunzi gyeri wagimpa nti yange. Era Zuula yabadde ng'akola ki? Agisolooza. Kati Haji ali Kajjansi gy'abadde abeera. Bino eby'okugamba nti Haji akwata abaana akutta omwana w'omukyala bitandika ddi? Kuba jjukira Zuula ngambye yanoba mu kkaawo. Yes, yanoba. N'akomawo n'afuna olubuto n'azaala. Olwokubiri bebi oyo kati wa myaka emeka? 2. Kakati bwe yajja n'azaala ne babeerawo naye era nga baba mu ntalo zaabwe kuyomba ate nga baagalana nnyo okwegamba ebintu byabwe bibadde nga ffane. Nga ono yeesuulamu waba ayagala akasente ng'abaakawo byakolaakola ng'omusajja atoola ki? Kati emabega bampa story. Nga we nkugambye nze mbadde siyingira nnyo mu famire ya Haji kubanga omukyala already nali mufunyeeko red flag. Yes. Ne baŋŋamba nti omwana oyo bwe boogerako Nisha yabula baamuwamba. Neŋŋamba baamuwamba nti ye naye Haji kati nga bino byonna tebinnajja nga anyumyako bunyumya nti omwana baamuwamba naye abaamuwamba baasabye $6,000. Haji by then yaliwa Rwanda. Ng'amasimu gava eno ne gamukubirwa nti omwana mukyala we bw'anaaleeta ssente zaffe tujja kumuddiza ki? Omwana n'amisinga emyezi 6. Nga tewali aloopa ku poliisi. Nange kyekyo kye ŋŋamba singa omwana oyo ddala yali yalepingira yakola ki? Yabula nga bamuwamba yaloopa wa. Mulimu ebintu ebimu Haji bye yakozesa naye ng'akozesa busiru.
Katonda ansonyiwe omuvuma ng'akoze alinga akoze eki kuba omukwano gwamubikka nnyo amaaso kubanga yandimugambye oba kiki ekiraga oba poliisi oba biki naye yabikolanga n'abyemalira bingi awo byajjawo nga bingi era twaddamu okuwulira nti omwana baakoze eki bamulabye bamukomezaawo yes yazisasula yazinoonya ku tension n'azisasula nga oyo omukazi akaaba n'asiita n'agwerira sijja kulya nze nfudde omwana wange walala n'azinoonya ssente ezo n'aziwaayo omwana nadda ne babeerawo era ng'abaagalana naye nga babeera mu ntalo ne banyiigagana ne babivaako kati entalo zaabwe abantu ne bazikati oyo yazituulangamu n'amala n'azikoowa era nga amukubira jangu mwantama mwemalire ebintu byo ne mukyalawo kaakati bajja ntuuka kati nzijja ntuuka wetulaga kaakati Haji ye nga addayo e Sudaani bwe yaddayo mu kudda ku luno yabadde akomyewo atike atwale emaaliwa e Sudaani kaakati wesaagala weseekakasa nnyo sijja kubuulirawo kubanga njagala nenkubuulira ekintu kyenkola ki kyemmanyi kati nsimanyi Haji we yava agamba omukyalo ono nti omusajja ono yankubira essimu nti awambye omwana akubanja ate gw'oli naye gw'oyagala sigenda kubeera mu buvuyo kubanga nja kwekanga nga nfiiridde mu buvuyo bwe simanyi kuba wagamba akubanja ne tunoonya ssente ne tumusasula ate gw'olina ng'olwo Haji amaze okuzuula nti Zuula alina endagamuntu meka 2 yalina eya Mwizerwa Zuula olwo Haji agudde ku ey'akazibwe Zuula endagamuntu ezo zonna weeziri muzirinako wezirina okupositisi tuzifunyeeko muzimpeeko mugenda kuzimpaako kaakati munange bwe twamaliriza kati simanyi lwaki yamugamba ekyo oba yamusanga naye oba teyamusanga naye awo Haji tumanyi teyatunyumizaawo Haji addamu ayita mwannyina Kamalabyonnaawe mukwano gwe mwannyina omulungi amuyita amugamba jangu tubeeko ensonga zetukola ki zetumaliriza Zuula leero mukole ki mute yadde mwagala nnyo mukazi wange mwagala naye mpulira nga kinsuseeko Haji kyava e Butambala ajje basinkane era we yasula olwo kajjansi nga batuula mu nsonga ono ng'amugamba bwe biti nebiti tubimale kubanga sigenda kubeera mu ntalo n'abasajja besikola ki besimanyi olwo n'ebyo byonna tewaliiwo ekigambo kyonna kyemulira nti abaana akwatibwa oba biki tewaliwo kaakati mwezi ki guno gwennyini gwe tulimu era bino byatandika tebyatandika nga lumu kaakati munange nga batuula mu bintu ng'amugamba paakinga ebintu byange obeeko woobinteera oba bw'onooba toyagala nzire binone obeeko woobinteera oba nja kudda nkole ki binone twawukane Haji yasaba mwezi guno lwazaali meka munange nga bavaayo Haji avuga kebere ennaku z'omwezi ezo zituwe Haji avuga sisita we bakomewo amutwale alinnya emmotoka yaddeyo gye yavudde naye yaddeyo wali kuwashingidde munange baba batudde mu mmotoka nga Zuula aweereza Haji audios wakwata omwana wange weebaka ku mwana wange era nina n'obujulizi bwe yabisindikayo naye yali tannabiwulira ng'abisikayo ng'amala akubira Hajati teyalinda Hajati teyamukubiriramu obwo budde ndowooza yabala nti bakyali bonna ng'ono Haji aba alaga ono nti laba nno ono byampeereza
agenda ogira nga abijjeeyo nga Hajji amugamba mmwe bwe mutyo era yadde omugambye bw'ogenda vaayo era nkya ojja kubeera ekyo era mmwe bwe mutyo ng'onajja ng'atambula kudda adde ewuwe n'ono avuga emmotoka addewa ebulenga adde emutundwe aba atuukayo olwatuuka ng'abasirikale bamukwatirawo nga tamanyi kye bamukwatira kiki waleepinga omwana ki Nisha era yagamba sirina kyakwogera muntwale gye muntwala tunaabyogerera eyo kye yabagamba nga bamutwala bwe bamutwala zuula ndowooza n'akakasa nti Hajji bamukutte n'akubira mulamu we Zafalaani ng'akaaba walala mulamu nafadda omusajja yabaka ku mwana wange omukazi sajja yanzitadda biki mulamu ono ng'amugamba nga sibitegera ng'amuggyako ng'adda ku ya maama ng'amukubira maama omwana wo Hajji yanzitadda ayagadde yeebaka ku mwana yamwebakako era biki maama ng'amugamba zuula ebigambo by'oyogera ddala okakasa bituufu n'amugamba zuula ebintu kituufu obyogedde naye naawe ku mutima gw'omanyi si bituufu naye bw'oba nga bw'osazeewo alhamdulillah sirina kyakugamba maama n'amugya ku ssimu era maama yaŋŋamba yamukubira ayimiridde ku ttanka n'atuula mpola wansi n'atandika okukaaba n'agamba omwana wange kiki kyazzaako Hajjati yatambulirawo yali agenda okulinnyeza ebutambula yakomawo aba akomawo amukubira amubuuze muli ludda wakubira Hajji ng'amugamba nedda yagenda nayo ssimu ye mpaka ku poliisi namukubira process n'amugamba Hajjati bankutte naye simanyi poliisi ki gye bakola ki gye bantwalako oli kwe kumugamba mugambe nkutwala Kajansi n'amugamba bankutte nsanga ku poliisi Kajansi naye ekinkwasiza sikimanyi era Hajjati yagenda bugenzi ng'asangayo Hajji nga bakwatagana ne bano kubanga bo baakumpi nga bagenda nga Hajji ekimukwasizza omukyala ali ku poliisi yasanga Sabaga akaaba akola atya mwana nze nfudde era mugenda kundaba kuba yatuuka n'ogamba maama ŋŋenda siba mutabani wo mugulire n'abamuli ebisiyaga bamusiyage ate ŋŋenda kumwabya agenda kulya enfuufu ng'akigamba maama ku ssimu munange bwe baatuuka ndowooza nga ebyaliwo nga bagenda Hajji agamba nti nze sirina kye ŋŋenda kwogera oli agamba omwana Hajji yamukozesa ku lwamukaaga ku lwomukaaga ebintu ebyo byaliwo Monday Shamira jjukira yes it was a Monday kubanga ono yawa statement agamba nti yamwebakako ku lwomukaaga kati ku Sunday yali ayagala muddira omwana n'aleekaana Hajji n'amugamba kituufu nnyo njagala tukwate spams zange omwana obudde buno ziba zikyakola ki zikyalimu otwale omwana tukakase ekituufu mukyala wange bino bye tugendamu byakunswaza byakweswaza tulina abaana tukebere tufune abasawo bali professional tukebere ongambye nnywe enjaga omusaayi guguno era yalaga abasirikale omusaayi guguno omukono guguno munzigyeko omusaayi bugende mukebere omusaayi tukole spams n'olwaleero Hajji akyasitikinzeeko kuba yatuuka n'otugamba nga ali wali enateete tinewe kunaaba lwaki tebamukebererawo koolwo ani omwana Hajji ati nze obuvuyo bwaliwo omukyala ono kye yavuvubwa Hajji yayinsisitinga bamukebere ng'omwana oyo kuba ono yali alumiriza nti ku lwomukaaga baakola ki beebaka n'agamba ezo spaamu ziba zikyalimu nga zikyalina fresh banzigyako ezange tutwale bakebere n'eziri mu mwana abasirikale b'e Kajansi nga bagamba ki lwaki tebakebera kaakati wenkujjira awo ogenda kubuuzaawo ono oba ye yaliwo oba mbuukewo
Nnyonnyola ky'omanyi sister waali oli omulala. Kati ono mbuna baagira ku Lwokubiri ne bakeera mu ddwaliro. Bwe baakeera mu ddwaliro nze ripooti gye mmanyi gye bampa gye mmanyi yava mu ddwaliro kuba ffenna twali tulinze ekivaawa mu ddwaliro. Bwe bangenda mu ddwaliro ng'omukyalo oyo agendeddeko kubanga ye yali komanda w'omusango ate era ye yagenda ne ku ddwaliro ye yatutwala nga ffe twali twagala bakebere spams. Omwana baamukeberanga omuntu yenna bwe bandimukebedde. Era omwami omukazi n'akonfaminga nti omwana kituufu baamukozesa naye baamukozesa dda teyakakozesebwa. Ono ne bamuyita nti naawe jangu okole ki kuba ono yali agenze ng'alina otuddiza information ng'eyali owaffe. Ono kwe kugamba nti Hajati twali mu mikolo ewa Hajati kubanga twali twakava ewa Hajati singa weeks 2 ya nayogera baali banyumya ono babadde banyumya bamukwano nanyumiza ono n'amugamba abaana boonoonefu nze Hajati nze ndaba Shamira nze abaana abange buli wiiki mbakebera nze si wa mwana gaapu nze mbakebera. Kati ono akamujjukiza amugamba Hajati twabadde mu mikolo ewa Hajati Ssemambo n'oŋŋamba abaana obakebera naye kino omusawo kyagamba tewakiraba ng'atagamba kyakozesebwa dde omwana abadde nga mufumba omwana babadde nga bamukozesa. Lwaki kyo tewakiraba? Yabuukira ono n'amusindika n'amugamba g'olina musiru g'omanyi omwana bw'aluma toligenda na kuzaala kuba ono tannazaala togenda na kuzaala g'olina mugumba amuvuvubye kuba ono yali alina ebibuuzo by'ayagala okubuuza amanye. N'amugamba nze ndi wano by professional kuba nze nasoma ate ggwe tewasoma kwekananzi. Ono n'amugamba ndi wano era ntegeera ki ekindeese kuba nzijjidde ku sayidi eri bansindise nga nzize ntwale the right information. Bw'aba yakwata tukizzeeyo. Ate ekyatwalibwa omwana omukolebwako zuula si kye yakola kuba baamukeberanga omwana nti ye omwana kituufu bwe baakola ki abadde nga yegatta spams kuba Senga yakola kiri ekya Haji. Senga leero wano tetuliiwo ekya Haji kiri oba yandimaze ye ne bazuula nti si ye yamwebakako ne tunoonye eyeebaka ku mwana kyanditukoledde ye waddembe okuba nti oba asonyiwa mukazi we yamanyi okiraba twandibadde olwaleero tetuli wano naye zuula yakola kiri okyokwagala nti nze kyendowooza yeyagala kubikkirira kino ffe kye twali twagala kuba naffe nga ffe nze ndi mukazi muzadde nze natuuka ne ku Haji nga mpulira ngamba oba mwenyiigire yakikoze nga mpulira neebuuza nga naye njagala kiri era namuza ku bbali kuba nze ndi muto nnyo ku ye namuza bbali ne mugamba Haji mbuulira ekituufu kuba nze ndi maama ate nnyoba ku mutima kuba nze nina abaana abawala nezza mu kifaananyi kya zuula ne mpulira ennaku ku mutima gwange naŋŋamba wallahi nafukamira ne wansi naŋŋamba masi saakikola wabula ekitutaasa bakkirize bankebera amazzi kuba omwana omukyala waaba agamba nti baamukwata lwa mukaaga omwana alina amazzi nangezaako awo kireeta naye nga bakikuba kaakati bwe baava mu ddwaliro. Lwaki bagamba omwana baamukwata lwa mukaaga? Haji yali azzeeyo baali bazzeemu nga baddiŋŋanya empozi baali baddayo wano bagambye nti omwana yamukutte Haji yabadde yazzeemu okudda wa guno omusango gugenza otuuka Haji akyasula kajjansi kwona lwennyini bino bye baawukana bubi nnyo baamala ne baddiŋŋana namba luno lwa Zafaraani lwabaawula baawukanye ebyaddala completely lwe bamukwata Haji ati ng'azaayo munne bamukwata Mande bagamba omwana baamulwepinga lwa mukaaga ku Mande yennyini lwe baali kuba Haji ati yasulayo ku Sande ku Mande avaayo nga biri baabyogedde kiro kaakati ekintu ekyo
Haji n'akiremerako bamuggyeko ki amazzi bakebere kubanga ekyo polisi ye Kajjansi nekola ki? Polisi ye Kajjansi sooka ogireke wano ebbali. Omukyala olwava eri mu ddwaliro bwe yajja wano yasaba bintu nanga ku polisi nga batudde ne Haji ndowooza ne Hajati gwe balepingidde omwana wa ngamba omukyala gwe balepingidde omwana results zikomyewo nti omwana baamukozesa n'agamba Haji nze ngenda kuva ku bintu naye njagala ennyumba njagala $2,000,000 era njagala $15,000 ku lwaliro kusatu njagala $15,000 ku Tuesday then yatano after 5 days mumpe $5,000,000. So yali mwetegefu okulya ssente singa bamuwa ebintu mu mwana okumurepinga. Kati nze wenkujjira nze simanyi ye yali tageti ye munnange pressure ng'ebeerawo. Tokonziriremu akantu akusaagala abantu balowooze nti oba ki. Ogambye yajja n'agamba ndi mwetegefu okuva ku bintu ki ebyokuba nti yarepinga omwana singa bamuwa n'agamba nze bampe Hajati gundi Haji angatte ndowooza kwalinga okuliyirira okurepingibwa kw'omwana we bamuwe ennyumba y'emutundwe bamuwe ne $2,000,000 nga kwolwo ayagala $10,000 after 5 days bamuwe $5,000,000. Pressure yaliwo Haji ndowooza yategeera obwongo bw'omukyala we kuba omuntu w'olwa naye ng'ate mwagalana otegeera buli omu ategeera obunafu wa munne we bukola ki. Haji n'ayagala ndowooza n'agamba omukazi ono kamute mwesonyiwe bw'aba asabye ennyumba ngenda kugimuwa ku lwaki ku lw'abaana ne ssente z'asabye bakole ki bazimuwe ekintu kikole ki akiveeko kubanga alabika interest ye kuba ye yali amuyize amumanyi interest y'okukola bino byonna ayagala ki bintu na ssente. Munange endagaano ezo zuula byagamba mbu poliisi yamulyamu olukwe nedda ekyo nze nkiwakanya. Baasituka zuula aleeteramu wa Sekasemambo mukoddomi wa Haji era yebba wa Hajati yasirika ngeri ye gye balimu nti bali mu byabufuzi natayagala kuvaayo nnyo kubeera mu kintu kino naye ate ng'oli muntu we Haji ne gali yamuyiseemu. Kati munnange omukyala Zulai yakubira Hajati Ssemamba essimu n'amugamba njagala endagaano gye tugenda okukola kuba ggwe muntu omukulu mu famire ya Haji ate nkwesiga obeerewo nga tukola endagaano eyo. Ssemamba n'amugamba nze nga sitera nnyo kwagala kwetaba mu bintu ng'ebyo ebintu ebyo bigenda kubaswaza ebintu ebyo sooka obinoonyereze bangamu amagezi ofumiitirize omanye nti ddala bba wange yadde abaana baŋŋambye akisobola bye bigambo bya Sekasemambo ng'agamba Zuula nga ggwe oliwa ekyo bakinyumiza Hajati yakinyumiza. Kaakati munnange nga ndowooza olw'okubanga Ssemambo ayina bw'ayita Haji ate oli amwesize ajja abeerewo. Sekasemambo yajja n'amugamba naye sirina kintu kyonna kye ŋŋenda kusaako ki mukono ŋŋenda kutuula era nga bw'olaba ntudde wano sirina kye njogera sirina kye nteekako mikono. Nga bakola endagaano zaabwe nga bwe zaali nga endagaano yawandiikibwa njagala naawe otunule ennyo ku ndagaano eyo gye baakola nga gye nkubuulira. Endagaano yonna nga bagikola ebaako ne tayita si kyo nti oba nguza ettaka oba ngula kino oba ki. Endagaano eyo sikakasa nti erina tayita. Endagaano eyo neegamba nti nze Haji Ali
mpadde abaana bange ennyumba y'Emutundwe ebalirirwamu obukadde 2 obw'omumu bulabirirenga abaana. Njagala twawukane ne Zuula tannoonyanga kumuwa buyambi kuba busente ezivaawo zisobola okulabirira ki abaana bano 2 be mulinamu. Zuula ng'ateekako emukono gwe era kweguli ojja gulaba n'abaaliwo awo abalala nga bateekako ki. Waaliwo omwami bamuyita Haji Kalyango ye yagaana. Kalyango ono mwagala nnyo mutegeera. Kalyango ali ku sayidi yaani? Ya Zuula ye ng'agaana. Bwe baamaliriza olwo nga bano balina okulirizinga zino miliyoni kubanga ndowooza baali bagenda nazimuwa lumu kuba baali bazifunye nga baagala mwejjako lumu bakole ki batwale endagaano eyo bamuwe ne ssente ezo kuba yali azisabye. Ono atuulidde ssente Hajja Semmamba azirina. Bamalirize endagaano eno balyoke badde ku kyaki ku kya ssente. Zuula yafulumamu n'agenda ebweru. Yafuluma n'ani? Ne mwami Kalyango. Ayita atya Kalyango? Babaabe bonna. Kalyango akola mulimu ki? Nange naffe tetumanyi. Kaakati munnange ng'we baafulumamu yadda yeekaaliisa ono Kalyango agamba nze ebyo sibissaako mikono sibissaako ebyo nga yeegiraagira. Bwe yamaliriza gundi w'ekyalo yaliwo chairman yaliwo kubanga ye yabituulamu w'Emutundwe kuba leero bamukutte ne interview mulabyeko nga bamukwata nga oyo omukyala agamba eyo endagaano tagikkiriza agimenyeewo aja awandiike nti nze Mwezerwa Ali nguzizza Zuula na Kisuyi amaka ennyumba ey'Emutundwe etudde ku bugazi bweti yenkana bweti nga yendagaano Zuula gyakola ki gyayagala nga Hajja kyagamba netta ekyo tekisoboka nti Hajja kyenjagala nanga womumanyi bwakola kyenjagala omwana wange Haji yamukutte kyenjagala nga babeerayo eyo ng'ayeeka mwana ng'atambula ng'agamba mwerowooze bw'aba takikoze luzira nga batambula nga mwana wa mwagalamu nnyumba ng'atambula ng'agenda bano nabo nga baddayo eri musibe kubanga omusibe yali mu kkomera nga balinze yali endagaano ejje naye agisseeko ki ekiraga nti akkiriza. Byonna ebyo byakolebwa bweru wa poliisi si mu poliisi era tebaali mu poliisi nga bimalibuzibwa nga bisabuka nga noono ssente azisigaza teyazikola ki teyaziwaayo. Nga Zuula akubira oyo chairman ekiro essimu ng'amugamba endagaano gyetukoze gy'olina ngisazizaamu njagala Hajja nguze awandiike nti Mwezerwa Ali nguzizza na Kisuyi Zuula amaka gebuki annyonnyole na bugazi ki annyonnyole na nnyumba kyeriwo kooli nti naye mukyala gwe Hajja asibiddwa lwa nnyumba mu kkomera oba asubiddwa lwa mwana ku byonna tuli ku musango ki kyeyamubuuza. Zuula nga bw'omumanyi yeekazaakaza nekambuwaza n'akola ki n'amuggyako n'akeera ku poliisi. Haji n'amubuulira lwatu n'amugamba Zuula bwe kuba kunsiba nsibira yonna gy'oyagala naye sigenda kubbibwa nga ndaba sigenda kukuwa bintu by'abaana bange ogenda obitunda ate nkyokomewo ng'onsaba obuyambi ekyo tekisoboka oba bansiba bakole ki bansibe kubanza nali manyi agenda nakuvaayo kubatwali n'agamba banaye bannyinaze oba bansiba bansibe naye ebintu by'abaana kambisevinge. Awo ne bitandika n'atandika ng'okujja neyeewuuba n'atandika ng'okujja amawulire tegannatandika amawulire olwo tegannatandika tugenza okujja mu mawulire nga wonna atambuddewo akoze eki akooye. Tulina omuntu waffe ekimutambuza ki
ayagala onakkirize bakole eri endagaano kyo kibenga kiwedde era nga kyekiriwo singa tolina wanno nga tolibimanyi nabbimanya. Kaakati bwe twamaliriza omukyala oyo ono n'aguguba naffe twatandika ne tugamba katumuleke tulabe kyakola ki kyazzaako n'abeeranga newuwe n'atajja na ku poliisi ndowooza ng'alinze twetereeze akyaliwo wali Hajati kati ebyasente bituuseewa simanyi oba Hajati essimu ye yerikoodinga mwasuula nnyo step ng'agamba anti tebakifaako olw'ensonga baali tebamanyi essimu ye n'agenda kikiri nti bujulizi n'agenda ne baprintinga out byonna tujja kukikola kooti bw'eba ekyetaaza esobole tujja kukikola otuuseewa bwe baamaliriza n'atandika ng'okujja kati osi saidi yalaba omukyala era n'amanya nawajjagwa kubanga bo batusingako okutegeera embeera z'abantu. Yakubira Zuula kuba ku olwo naliwo ne ku poliisi nasiibawo okuva ku makya navaawo kiro ssaawa ezo 4. Yamukubira Zuula yatuuka ssaawa nga 12. Olwo Osi amugambye jangu mwogere ne bbaawo. Essimu eyo gye yateeka ku likodi Aji kano ka odi akatambula nti Aji yamukubira. Basooka Haji n'agenda muki ndowooza Osi n'amugamba yita mukyalawo akubuulire ki kyayagala kubanga ensonga gye yakuleetera ndaba si gye tutambuza ndaba birala mukubire ajje. Haji kwe kukubira omukyala n'amugamba jangu kwegayiridde wano wendi jangu tumale ebintu. Amukubira ali kajjansi omuga nti wano wendi waliwo abasibe n'emmere sisobola kulya kuba era naffe yabitugamba lwaki ompeebuula biki. Olwo bamuyita Osi ono abatuuze alabira ddala ensonga y'omukazi ono eriki. So kitegeeza Haji okuba essimu ku poliisi akubira oli Hajati yalikodinga Zuula yalikodinga. Kaakati Zuula yatuuka ssaawa nga 12:00 neyeekuba offisi ne babeera omwo. Omusajja amugamba ndowooza yamulaga obubi obuli mu kintu kyakola n'amubuulira nti naawe Haji waliwo lwa nsobi kubanga ogwo omusango gwaliko tegukkirizibwa musibe kumalaawo wiiki namba nga tewali kitambula. Kwegamba yamuteeka wali ng'amuteresewo buterese. Oyo omukazi gundi ye yonna yali tamanyi nti Haji olwaleero tunaatuuka ng'ali mu kkomera. Yali amanyi ajja mutwala amuteekawo n'atye asabe byayagala awe ebyawaayo yatambula agende Haji naye biggweeraawo. Oba okiraba yali naye tasuubira lwaleero nti Haji agenda kutuukayo eyo. Era engundi yenze kyenkukakasa Zuula emuye yali si yakusiba Haji kutuuka kati lwakola ki byamaze kumuzitowako kumuzitowako kuba yali amanya ajja kukwatamu bukwasi wali ateresewo buteresi kiggwe babimale bamuwe byayagala akole ki agende. Atuuse Zuula atuuse nga bagenda nga babeera eyo olunaku lulamba yafuluma mu offisi ssaawa nga zigenda mu ezo 5 nsaawa nga 4:30. Yavaayo yeekaaliisa bw'aba agaanye okukola byenjagala kati agende eruzira kooti etulamule. Kooti egenda tulamula n'atambula. Era yasanga ne omukyala ono mujja weebulenga n'amugamba ggwe obadde ofumbira bbaawe enjaga olabe gye yegenda batuusa ogenda kulya enfuufu n'obwana bwo bwonna mugenda kulya enfuufu ng'emisota. Ng'ani abikugamba ebyo? Ebyo yabyogera wendi abigamba omukyala abigamba oli kuba njagala nnyo twemanyiza okwanga ebintu biwulidde. Kakati munnange nga tutambula bwe tutyo nze nvaayo nga nzirayo ewange kuba nze mbeerako wala nze mbeera Mukono. Enkeera ngenda okuwulira nti Haji aliwa Nateete. Nga neebuuza ate Nateete atuuseeyo atya? Kumbe
eno yalabanga eno osi sayida mulemesa ekyokukola ayagala mujja ku mulamwa gwe n'atambula n'agenda nateete n'aggulawo ko ono we Kajansi tiyalidde enguzi yalidde enguzi tebamuyambye omusibe ali wali ekkomera lirye yagenda n'essimu munda agulira abasirikale soda n'amazzi katoni zituuka butuusi era tanyambye mbu n'akaaba amaziga mayitirivu nnyo mutadde n'omutiisatiisa mbu nga tutadde n'omutiisatiisa munnange bwagira ng'oli ate omukyala akaabye naye zirungula omanya alina ekitono ekyokukaaba ate ffenna we tulaba omuntu akaaba tuba emotion ate n'omusango gwe yaleeta kituufu muzito mubi nnyo naawe ng'omuzadde gukwatako era oli yakolerawo mangu n'agamba lwaki ne bamutumya haji ne bamujja wano era omukyalo oyo yennyini ye yali ayagala amwevugire ne mu mmotoka avuga omusibe ye atali musirikale amutuuse nateete bano ne bagaana ne bamugamba nedda leka amateeka gatwale ani haji ne bamukwata haji ne bamutwala enateete ebibye byonna yali yabiwadde ne haji n'atuuka byonna ne bibaawo fayirozi nga zitambula kati fayiro bwe zaatambula bwe zityo ndowooza nga buli fayiro weetuuka jjukira mukyala Zuhura talina bujulizi bumala bwe zaatuuka eyo fayiro ndowooza state n'alabanga omusango kituufu weeguli naye tegulina ki bujulizi bumala n'alagira oli omusiba weeweeki bond fayiro esigale ng'ekola ki etambula enoonyerezebwako kaakati ng'ayita ng'agamba naye kino sigenda kukikola kubanga mukama wange yakiŋŋambye kuba mukama wange kyaŋŋambye kyenina okola ki okola naye sisobola kukikola kutamusibe ng'eyaleese omusango takola ki taliiwo kati mubeere wano abafamire nkubire omukyala muyite twogere naye bw'anaaba ategeera ajja tegeera kyekitegeeza nga munnange bamuyita yatuuka ffenna tuli awo ffenna tewali gwe yali awuliddeko kigambo ki abadde atuuka awo n'ayomba n'atugamba n'atusuubiza tukuba amasasi n'asuubiza okola kye buli alina akagalo kano n'ayimirira mu kkubo lyange masasi yakigamba n'oyo Hajjati Ssemambo n'agamba Jati ayimirira mu kkubo lyange lyonna masasi yakyogera emirundi alina ani olwo yajja yekka alyanga aliwa mutabani we alina abaana be abakulu mutabani we bw'ajja naye ku poliisi mutabani we yali omu Haji kube yakuza yes yajja nabo era yabaweeredde n'omutabani alumiriza nti oyo yali agenda nafumita kitaawo ekiso ng'obusungu bungi nnyo yayita ne poliisi bakwate taata munnange omukyala ng'ayingira mu ofiisi ffe nga batugamba basigadde tukole ki tusigale ebweru ensonga ze abeere mu Haji naye omukyala n'oyo yennyini ki omusirikale yali amukolako bali bamuyitaani erinnya nze naye yali musiraamu si musiraamu namukyala mukyala mukulukulu munene bw'ati munnange bwe yamala nga bamunyonnyola nga basooka eno kwogera ono ng'amugamba nze bba wange anjagala nnyo era nze Haji nze bw'atali sisobola kubaawo nga yeeyogezayogeza ebigambo ng'agamba ono yiika amala ng'amugamba n'omanya kikuyisizza nti kaakati fayiro y'abakama bange yiino endagira omusibe okumuta agende ebweru nga fayiro bwetambula weenoonyerezebwako my god omukazi oyo gw'olaba yakuba emiranga ne tulowooza oba kiki buli muntu n'abasiba buli omu eyali ezza kulaba ne twebuuza kiki n'agamba kannette kaŋŋende nnette nammwe temumbadde bwenkanya namujja eri nga mmanyi mugenda kumpa obwenkanya kannette nteekawo erinnya nti mwali muli enguzi omuntu ne yettira wano biki wuyo ayambuse azze ku balukoni obwo obuli kuki ku poliisi abantu awo abasirikale batidde bazze okumukwata yeetegudde engwala agudde wansi ne yeewalula okuva kuno baawalulanga muwalule okumudda wano okumuzzaayo mu ofiisi eri gy'abadde
n'akola katembo w'ekika kya yali agenze waggulu ku balcony kwesula wansi yesuule wansi n'atagwa neyetegula ate n'agwa munda teyagwa bweru yagwa kakati munange oyo katemba yekka gwe yakola omusirikale n'atya n'agamba kati mulaba bino incident ono omukyala gy'akoledde wano bw'etambula n'etuuka mu b'amateeka amalala batuvunaana omusirikale mbadde kuba yaleese omusango ate tategedde bagusaze batya badde ngamba mugumiikirize Haji asigale tulabe ekiddako naffe kyetwakola ki tetwakayana ate nga byonna byaliwo ku polisi ate nga Haji buli kye bamugamba ng'akkiriza era yakkiriza n'agamba bw'oba kyosazeewo kanjira nguma nze ndi musajja ebyebizibu abasajja byetukola ki byetusanga kangume kansigale kakati munnange omukyala ng'akomangawo ajja tewali kikutuka ng'ajja agamba omusajja mbu yatadde ebintu bya human rights yagenze mu human rights ensonga agenda zibajjako azikwasa abakola ki abagenda ozisobola kati ng'awo wabeerawo pressure waaliwo ko pressure kubanga twalaba nga Zuula ayagala omusajja abeere mu kkomera talina kyayongerako nti oba kino kati yagenda okulaba nga olwamaze ebbanga kye nateetewo enateete yamalawo si wiiki naku 5 naku nga 4 zaali naku nga 4 kati olwo Zuula ndowooza yagenda okulaba nga eno yonna biganye kubanga naffe kasita twamanya nti Zuula atuzanyisa naffe ne tuteekamukko ka pressure naye Zuula oyo gw'olaba talina offisi gy'atamanyi talina offisi gy'atamanyi wano ewaffe mu ggwanga Kalyango se tumanyi mulimu gw'akola naye nga kye nawulirako yali mujaasi kubanga Ssekasemmambo Zuula nga tannajjaawo awo gundi nateete nga Haji tebannamugjawo mutwala Kigo Ssekasemmambo yafuna essimu ng'emugamba Seeka weesonyiwa ebintu bino ng'era amugamba kuba yamugamba amumanyi kuba yakubira Hajjati n'abimugamba n'amugamba mukazi wange ebintu by'olimu oli mwannyoko naye bigendemu mpola kubanga mbirabyemu obuzibu kubanga ŋŋambye nti nze ekisooka ssente nzirina ekyokubiri amaanyi ngayina ate n'ekyokusatu mwe mukozesa ssente nze nkozesaawo kigambo ŋŋenda kusiba Haji agenda kuvundira mu kkomera ng'amugamba mukazi musajja ye mwami ono olwaleero Zuula gw'alina endagamu nti yeyakazibu yakubira Ssekasemmambo direct ng'amugamba bamuyita Kazibwani soko mpe ku simu yange tulabe erinnya simanyi erinnya lye ddala omwami kati gw'alina oba ali mu mannya agamu ebintu ebyo yamugamba kitegeeza bwe yamukubira essimu yamugamba n'amannya ge gonna ateeka kuba oba yamugamba naye nga waali mwategeera mutya nti amukubidde ye Kazibwe yamwogera kubanga oli muntu mukulu kati twagenda okuddamu okuwulira nti Haji atwaliddwa mu kkooti tebaatugamba nakwo kubanga kwolwo mukyala we yali azze yekka naye baalinda omukyala n'ava nawo ne bamuggyawo kati muwala wa Haji yagenda okutuuka ng'agenza okulaba ku taata we yakuba essimu ng'agamba wano nga taata taliiwo ojjukira wali tewali amuwabudde mubuulira nti oba ki batuuka nga bakubira Haji ati ng'akubira balooya nga looya amugamba nti Haji bamututte Kigo bamututte mu kkooti bwe bajja kati tulinawo Hassan brother waffe ye yavulinya booda avuga agenda abakole ki abasange yagenda okutuuka ng'ekkooti ewedde
tebamuwuliza tebafaayo yadde kuwulira kigambo yadde ki bamusindikirawo kigo. Tuddamu okuwuliza looya waffe ng'agamba naye yagenda okutuuka ku kkooti nga Hajji ali awo atudde ebintu bye ng'omanye omuntu bamututte ku kkooti nga naye nga talina fayiro, nga fayiro ye tagirina. Luvannyuma nnyo ate baba bali awo mbu nga basirikale aba bajja ne fayiro. Ng'omulamuzi nga looya ababuuza omusibe asooka atya fayiro okujja wano. Era olwamuyingiza tewaaliwo gamba nti oba kiki oba ayogere bw'otyo. Omuzinga agamba agende nga bamuwandiiseyo dda ng'abagamba bamutwale ekigo ajja kudda ennaku z'omwezi nga 3. Nga tunaffe tulinda tulabe ennaku z'omwezi 3 tulabe nga tugenda mu kkooti tulabe ekiddako. Twagenda okuddamu okulaba nga butambi. Nasooka nensiriikirira ne ŋŋamba ndaba bulungi oba siraba. Baamala musindika kiga ebyamawulire ne bitandika. Nze ekyanzuulidde ddala ne ŋŋamba bino ebintu ddala bituufu ng'ekifaananyi kya Hajji kigudde ku ssimu. Ne ŋŋamba omukazi kituufu ali siriasi kyayagala ki. Ani yawaayo ekifaananyi kya Hajji? Ye yakiwaayo. Kubanga kufa yataani ayinza kiwaayo. Kubanga abantu baali balina okumumanya. Ye yakiwaayo. Naye ekyasinga okunneewuunyisa mu mboozi ya Zuula Allah amusaasire kwe kugamba ensi nti abasayidi ya Hajji bampita bampe ebintu nsirike. Abasayidi ya Hajji bantiisatiisa okunzita. Twe tatuwulirangamu kigambo. Byo byonna bibaddewo naye Zuula talina ku ffe gwe yali awuliddeko ng'amugamba ekigambo kyonna. Nti oba lwaki wamusibye, nti oba lwaki wakoze bw'oti, tewali gwe yali awuliddeko. Era abadde ajja n'atambula n'akola katemawo nga ffe tusirise tetukola ki? Tetumunyega. Okay. So, ebyo byonna Zuula mwayogeddeko naye. Kugamba nti kamufune chance kati nga mmwe family ne Zuula mwogere naye. Tewali chance yonna kwogera kubanga budde bwe twali tulina okwogerera naye yabukozesa birala. Okay. So ndowooza kusofa gye tuvudde yonna nga tujja tutambula olugendo luno n'emboozi eno. Njagala abantu tuleme kubeera emotional. Kati njagala omusango guno engeri gye gwatususse okutegeera ate nga tetulina gwe twagala salira musango. Tusooke waliwo tendensi wano ku channel zaffe abantu ababa baakalaba sekendi 2 ne muteekayo komenti z'ekisiru. Omuntu yenna sooka olaba omaleyo oluvannyuma okomentinge. Ebyo ebintu by'okubanga wakalako sekendi 2 n'ojja n'otuvuma tekijja kukola. Kakati ebintu sofa bwe bityo bwe biri. Emboozi bwetyo bweri. Nesunga olunaku lwe njagala okukola ku Maama Nisha interview ne Nisha kubanga ekituufu ebibuuzo bingi ansa ntono. Waliwo mukyala Masitula neyanza nnyo neyanzeege. Omwami Kalyango mpulira njagala nnyo yekka ye muntu yekka gwe mumanyi ku sayidi ya Maama Nisha mwawasa omukazi ono mu butongole. Temulinayo yadde Nazaala yadde Sezaala yadde Senga yadde ani gwe mugamba nti obuzibu buliwo bwe buti mulinayo omuntu wa sayidi ya Zuula gwe mukwatagana naye ng'oggyeko Kalyango gwe mwakwogerako yekka. Hajji nga ye abantu ba mukyala we abamanyi. Kati nze kyali kyekinneetaagisa kumanya abantu ba Zuula kubanga nze nali mmanyi ye kuba gwe twawasa. Okirabye nti kati weetaaga obbamanya. Ne Zafaraani tabamanyi. Abamanyi. Zafaraani lwaki takola ogwo? Abamanyi kubanga twakyogera nako. You need to. Hajji yali ng'akyali mu kkomera ng'asaba maama agende asinkane sayidi eri batuule ng'abantu abakulu bakyogereko. Naye ne tutyamu kubanga era nakyo olwaleero kyanditukubye
bandi tukutte eri obutamu ne bagamba baabano baali bazze kwegayirira. Maama n'akigaana. Kati kebiri mu mawulire bitambulire wano. Buli omu abeere open. Totidde masasi kuba ogambye babatiisatiisa. No, Zula is not a god. Zula is not a god. Nze, she's not a god. Nze mukyala Zula, ndi mu kamera mu. Ndi mulamu wo. Totidde. Ndi muganda wo. Ate ndi bbaawo. Temwamutalaka? Tetulina mutalaka, alina omutalaka gy'ali. Ffe tetulina buyinza bumutalaka. Ndaka nti bagenda omukwata nga bavudde nga Zafarani naye gy'ava nga kiwedde. Nga kiwedde. Simanyi ebiri byabali kubanga baabikolanga bulijjo ne bakola ki? Bakeetalako emirundi egiwera. Beekyawamuuko ne bakola ki? Kaakati mukyala Zula nze mulumirirwako bwe nzira ku sayidi yeyiye naye kyayitamu kubanga Zula Haji teyakwata mwana nze ekyo nkimanyi. Ate naye mu mutima gwe akikola ki? Akimanyi yakizannyisa buzannyisa ayisizeeko ebibye naye ng'omwana we yali yakimanya nti omwana yali yayonoonebwa dda. Ngenda kumulumirirwako kubanga si yeyeebakira ku mwana we n'amwonoona. Yali musajja yeyeebaka ku ki? Ku mwana we ate ng'akyali muto. Kibi nnyo kuba mwana muwala. Nze ndi muzadde. Era nze nsaba, mbadde nsaba tunoonye amazima. Haji waaba nga teyeebaka ku mwana. Eyeebaka ku mwana akwatibwe. Njagala nnyo tumanye omuntu eyeebaka ku mwana. Nze tujja kuvaayo ng'olwaleero nnwaniridde brother wange. Nzire ku sayidi ya mama Nisha. Nisha afune obwenkanya. Ye mama Nisha ani amugamba nti omwana baamukwata? Si mwana. Walabye omwana omu ku babadde bajulira nti kituufu taata namulabako nga susuwe azimbye bw'ati. Nabiraba naye ebintu ebyo bye yasooka tusirisa. Kubanga yakozesa omwana ate nga mwana waffe nnyini. Kyova olaba Haji gwazaala n'omwana ow'okubiri ye gwazaala. Baali abaana babiri. Bw'oba ojjukira mu katambi baali abaana babiri nga bawa obujulizi. Kitaata abadde ayingira n'akola bw'ati n'akola bw'ati. Nze kye kyasooka okunsirisa mu butuufu nga kye kimbuuza ne mpulira ng'omutima gunzitowa. Ne ŋŋamba watya nga Haji sitani naye omwana era abaali abagambwe nti wakoze ekitaatawo lwaki wamwayiriza. Nabagamba omwana ono tulina okumusembeza ennyo kuba yalina ki? Amazima. Yalina amazima. Ntuula naye sijja kugaana namututteko n'ewange nembeerako naye ennaku ezo nga kyenjagala njagala mazima kuba natuula ne mubuulira obubi bwe yakoze ne mubuulira ekigenda okuvaamu nga gwe tokkiriza nti yayogedde mazima nga osigala owaanyisibwa oba kitegeera oba kituufu oba si kituufu kubanga osooka n'ogamba singa si kituufu lwaki ono yakyogedde ng'ate oli taata we okitegeera kyentegeeza ng'ate oli maama si yamuzaala newabeerawo ekyo naye omwana n'asigala nga n'agamba senga sisobola kwogera kubanga ondaba senga ne taata ne we yandibadde yakikola sisobola kukyogera. Ate lwaki yajja mu kamera? Sisobola kukyogera anti lindako ye bw'aŋŋamba naŋŋamba ne we yandibadde yakikola sisobola ng'olaba kisoboka nze okuvaayo ne ŋŋamba nti taata yakikola ate nga nze ntandika emboozi era ye nanzirizaayo akatambi gye kaava. Naŋŋamba ku lunaku olwo olwa Mande nga katemba wakomera tannatandika olwo ono ayagala okuggusa ekinyusi kye olwo ndowooza yeefumbafumba n'agamba omusajja ono agenda byonna awo n'abirowooza talina kyamufunyeeko biki amugambye ebintu byabipanga gyabisanga ekitegeeza agenda just kumuleka bulesaawo talina kyakoze eki talina kyamulekedde. Omwana yali ku ssomero bamugoba school fees ono owaffe ng'amugamba mami bangobye school fees
omwana akubira step mother yali abeera kajjansi zuhula ekintu kye yakipanga kyenkugambye otunulira nnyo emboozi ekintu kino kyava eno nga ye ayina ekintu kye kyakola ki kyaluka yakubira Haji essimu yajja ebulenga kuba omwana yalina ebintu by'abaana ndowooza yeeyonoono eddalu ne bamugoba ku ssomero gye yali asomera ku Biraali Haji anyiiga agamba omwana oyo sigala muzzaamu kola ki kusoma abeere ewaka muwala atwala sene zange biki anyiigamu ng'omuzadde kakati Haji ye we yaddayo Sudaani nga Zuula kontakitinga eno omwana ng'amugamba jangu vaayo ebulenga jangu obeere eno nange omwana yenkana atya oyo omwana myaka 14 16 ng'akwata omwana ng'amugja eno nga ne Haji tamanyi amuyita agende eri abeere eri nga omukyala afunira omwana ono essomero ey'ekajjansi ng'omwana atandika okusoma kirasi kyeyo senior 4 kubanga yagenzeyo guno mwaka nga ono yakubira bukubizi mwami ng'amugamba nti omwana namugjeeyo ebulenga kabeere wano namufunidde n'essomero ng'agamba ati omwana wandimulese ne tusooka tumubonerezaamu biki nti kaakole ki kaasomere wano kati ng'amuwandiisa ku ssomero aze ng'asoma taata we nga by'obusungu biggwawo ng'atandika n'omuweerayo ki school fees kakati omwana ku luno baabadde bamugobye ng'amukubira mami bangobye ng'onaamugamba bagobye nti komawo ewaka mugenda okujja yasanga mami ayina ebizibu ne dadi bali ku ssimu bayomba ono bw'amugamba mwakiri mpe ennyumba mwe nnaabeera n'abaana bange bye bigambo omwana bye yasanga taata agamba ani maama agamba taata ye n'abeera mu ddiiro n'asirika bali bamalirize okukola ki okuyomba bwe yamaliriza n'ajja mbu n'amugamba mami bangobye n'amugamba obwedda oli luddawa nti obwedda ndi mu ddiiro obwedda oli mu ddiiro nti ye yita Shima yani ye muwala w'omukyala omukulu nga bajja aba babiri ng'abagamba mukimanyi taata wammwe anywa enjaga n'aleepinga abawala n'ayagala n'agula bamalaaya agamba abaana ne bamugamba anywa enjaga era nga omanyi eby'abaana mwana wannyumiza anywa enjaga nga simulabangako ng'amugamba anywa enjaga ng'amugamba naye kati njagala biri kyeŋŋenda okubagamba kyenjagala mukole ki jjukira mukambwe mukko era nga bw'omulaba mukambwe abaana bamuyinako entiisa ng'abagamba buli kyeŋŋenda okubagamba njagala mukikole ng'atandika njagala mugambe taata wamwe abadde ajja mu kisenge n'akwatirira Nisha n'amukwatirira mu mabeere n'akola bw'ati mbwekyo ekyokugamba mbu yazimbye n'amugamba ate gwe njagala ogambe nti wano abeera azimbye okole ne action mbu ono n'amugamba naye mami ebigambo by'oyogera jjukira abimugambira mu ntiisa wali baafumbirwawo ne kitaawe nze ekyo kye nja okukozesa talinawo access oba okiraba n'amugamba ebintu by'oyogera nga binene ate dadi tabikola kati otandika atya ate okwogeza nze ntwogeremukko ebintu ebinene bwe bityo n'amukuba oluyi n'amugamba omanyiraani wano wammwe wano wa kitaawo ogenda kubyogera ate kyeŋŋambye kyekyo ogenda kubyogera okuleka ng'olina kyonjagaza akola engundi n'amugamba ate njagala obyogere nga tolaga nti olinako kazito obyogere ng'olinga akoze eki abyetumye omwana yaŋŋamba nze mami n'olwaleero ntya mami oyo
kubanga embeera gyatutambulizaamu n'obeera waka n'akulaga wano wooli si wammwe n'akulaga ate nga ye yakunona ewammwe. Nali mbeera eri nga nina emirembe yadde nali sisoma. Oyo omwana y'omu ye yakomyewo n'agamba baamukaka. Ye yakomyewo n'agamba baamukaka. Ebigambo ebyo asobola okuddamu n'abyogera nga tabibuusizzaamu. Kyenkakasa abisobola kubanga kati byayogera bye bituufu byakola ki? Byamanyi. Kubanga katolabaayo ddi okugamba nti banneekankiri yalinga eya nalimba. Iyo ndowooza babimukozesa. Naye ani yamugambye nti genda okiri yalinga eya? Kaakati anti nkujjira bwe bamaliriza ne bakola bye baakola n'amukwata obutambi. Nooni n'amukwata kyokka oba oli tabutambuza atambuza bwani? Yabubakwatira waka obutambi. Yabubakwatira waka kubanga ono yamukozesa olw'ensonga nti ono buli anaawulira. Obutambi tebwali nti baali ku poliisi, baali waka nga yabwekwatira. Baali waka nga yabwekwatira, tebaali ku poliisi. Era yakozesa ono waffe ng'akimanyi nti ono gw'agenda okutambuza kuba buli omu ajja kugamba omwana owuwe yennyini yakoze eki? Ye yamwewereddeko obujulizi. Kati nga omanyi eby'abaana abato ndowooza yalowooza ne babakwata n'ayogera ng'amanyi bijja kukola ki? Komaawo. Omwana oyo lwe baasiba taata we, nze nali naye. Twali mu tawuni ow'oyo gy'akolera. Ne batugamba nti bamututte wa? Mu kkooti. Yali atudde waggulu, balina abo akatebe waggulu obwa stool. Omwana oyo yali agenda kunfaako. Yawanuka waggulu n'agwa wansi. N'amala eddakiika ngaaga nga talina kyakola takola kita. Omuwala ono yali afulumyemu ng'alina by'agenza okuleeta. Balina omuwala gwe bakola naye. N'aŋŋamba oba tumuwe ku mazzi nga kale naye yeewuunya lwaki. Kati yali tamanyi bikwata ku mwana naye nga nze mmanyi nga tumuleke weewa obudde. Ne muwa obudde n'abeerawo kupinga eddakiika asatu. Kati ate omwana yalina ekintu nga kimutuulidde ne mugamba anaati bw'oba owulira oyagala kaaba tomutima kuba ekyo nalaba nga lyeddagala erigenda okumuyamba obwo obudde. Kuba yafuna shock awo we yategeerera yayogera nga tamanyi nti bagenda musiba taata. Yes. Awo we yategeerera ndowooza n'amanya n'agamba kye nakola omukazi ono kye yali ayagala nga kyali kinene. Era namugamba ekintu ekyo ne mugamba bw'oba oyagala kukaaba kaaba. Kuba nalaba nga kye kijja omutaasa omutima gukole ki? Era yamala kukaaba. Ne mugamba kati situka kuba nali ŋŋenda naye ne batugamba oli bamututte bamutwaliddewo n'ekigo. Twatambula ne tuddayo e Bulenga. Ffenna tukuŋŋaane tumanye ki ekikola ki kiddako. Era ne ŋŋamba bano ne mbagamba omwana ono tumuwe obudde. Tetuba bakambwe kubanga tusobola okufiirwa n'omuntu nga tetumanyi. Tusobola okufiirwa omuntu ajja kugatta obuzito agatte ne pressure eva mummwe nti owasibizza taatawo biki eba biki. Musobola n'omusanga afudde. Era ffenna ne tukikaanyaako ne ŋŋamba nze ngenda kutambulako naye mbeereko naye nze nja sobola omugyamu eki. Kubanga abalala bonna baamubuuzanga ng'asirise tava mu kigambo. Nga teyeewozaako nti bankaka, teyeewozaako nti oba kituufu, teyeewozaako nti oba nakiraba, wabula ng'asirise ng'alinga ekidomola. Ne tumuwa obudde. Kuba nze we namutuuse waka namanya ekyokukola. Nasirika saakyogerako ne nkitwala nti tukivuddeko. Ne nkiwa obudde saakyogerako newankubadde baali baŋŋamba nti mubuuze tumanye ekituufu kyaliwo tekyaliwo. Ne nkiwa nze obudde. Naye nga mu kukiwa obudde nali njagala nnyo nga saagala muteekako pressure gamba nti naayagala kunfuna mu kituufu saakikola. Kaakati obutambi bugenda bugwa ku intaneti. Abeera wano essimu wengibeerako tugibeerako apa ngenda okulaba nga omukyala ng'abireeta ng'asirika
ng'alaba naye ng'abiraba ng'asirika simusirise nga ye omuntu ng'amala agamba naye Katonda oyo Senga yali asobola okuva waggulu eyo n'ayogera mami wandiswadde kubanga byonna mukyala gwe ng'ayogera bw'ati byonna by'oyogera si bituufu ne mugamba si bituufu biki ebituufu teyanziramu era teyanyega kigambo naye nga yakyogera ng'akyeyogeza nga bw'oneeyogeza ne muwa obudde ekyamaze eggobe mu kibya bwe kulaba katambi ka kitaawe ng'ate mmulaga buli kuba twatuula twasula tutuddeko olwo lwe baabiteekako nga buli peegi gy'obikula yaliko yakaaba n'agamba nali mmanyi mami anjagala naye tanjagalangako ku kino kye yakoze taata ng'ate amanyi nti bya bulimba naye mugamba wejjeeko ekikuli ku mutima nnyinyonnyola ekyaliwo n'aŋŋamba mami Senga sigenda kunnyonnyola kyaliwo kubanga mami byonna bye yakola n'olwaleero by'ayogera mami mulimba wabula mu ntwale owali ekikwatako nja kwogera ekyaliwo kubanga kyekituufu kye ŋŋenda okwogera kuba mami agenda kusiba ddadi mu bintu by'amanyidde ddala nti si bituufu lengera ddadi bw'amuswazizza lengera bwe bavuma ddadi lengera bwe bayita ddadi kidende naye nga lwaki mami aba akola ekintu ekifaanana bwe kityo naye nga yennyini akimanyi si ki yatuyita ne shima tukole bye yatugamba ffe nga tumanyi byakusaaga ne mugamba kale kuba twali tulinze ng'asatu era nga twetegese ng'asatu tukole ki tuddeyo wekyajjidde kuba abadde agenda kukola semiyafo teyakoze semiyafo lwaki anti ebibuuzo byatuuse ng'alina okujja eno ate omukyala yagenda ku ssomero eri ng'ayagala mubbayo kuba ajja kwogera bino ne batugamba nti yazze ku ssomero ng'amunoonya ng'ayagala mubba ne mumulemesa ebibuuzo kaakati n'amisinga pepe ya Mande kati ku lwokubiri ne tumuleeta tumutwale ku ssomero ne bagamba tekikyasoboka kuba yakoze eki yamisinze nga misinze pepa ziri ebbiri ate kikyasoboka kukola kati we baavudde eyo omwana yennyini yataddewo pressure n'agamba nga n'ebibuuzo bimisinze nina okwogera ekituufu ekyaliwo ntaase ddadi kubanga kati nze ntunuulira nze nkuzeeko oba senior 4 naye eriyo bano ate abato abatannaba na kutandika kusoma future yaabwe egenda kwonoonebwa. So emboozi ya Haji kosa n'omwana ow'obuwala agambibwa okurepingibwa ne Haji agambibwa okuba nti yakwata omwana bwetyo bwekyali. Njagala kwerekereza mukyala Masituula mpite ku sisita ono eyali mu ddwaliro atuweeko kuba ye yaliwo. Olinayo akatale kesireka kwako omwana omukyala omukulu oli bwe baabayita ababiri tuddayo waliwo omusisita oyo eyakubidde essimu yakubidde atumayo sisita wa omwana wa Haji omukulu bamugamba addayo e Kajansi otuule n'abaana abo mubenga abanyumya bwe munaatuula ne mubanga abanyumya mujja kujja ojja mu mboozi ze munaanyumya njagala onkole records ozimpeereze WhatsApp nange nsobole okuwulira ki ekikola ki ekigenda mu maaso. Omwana n'agenda era obutambi obwo bw'obuyina obw'omwana mwebuli obw'omwana gwe baali naye yennyini owuwe ddala ono gwe bataatulaga oyo gwe bataabalaga gwe baabikka obutambi bwe bwe buli ng'addamu anyumiza ono ebiriwo ebituufu nti mami alimba n'agamba naye mami kiki kyayagala kukola ddadi ffe twagala ddadi ng'atwagadde n'owoosaba omugaati kiro afuluma ennyumba n'agenda aguleeta mami ye eva taba na ssente buli kyomusaba agamba sirina
Haji bili mukatambye ogenda biwulira n'agamba naye ebino ebizibu n'agamba n'omwana Nisha tategeerekeka ate bw'agamba simanyi dadi yamukwatira mu nnyumba ya wansi ate bw'agamba simanyi tamanyi na watuufu we baamukwatira tayogera kituufu ogenda ziwulira ziizo kweziri ku mwana y'omwoyo gwe bagamba nti yawa obujulizi yaddamu okwogera ate bino ono ng'amulikoodinga takola ki tamanyi nti bamulikoodinga kaakati nze mbadde nsaba tufune obwenkanya Haji erinnya lye liringibwe ne Zuula bw'aba omwana we baamukwata bw'aba Haji nga ye yamukwata ne kizuuka nga kituufu Haji asibibwe tugenda kumuwaayo kubanga ekyo kigenda kutukosa n'emitima gyaffe ajja kuba tuswazizza ng'ate alinnyiridde n'eddembe ly'omwana omuwala bw'anaaba nga Haji nga si ye yarepinga omwana Zuula agenda tuliyirira olw'okwonoona erinnya lyaffe agenda tuliyirira ekyo kyanaaliwo yagenda yajjo kyerondera agambe bannaye oba kunsiba mu nsibe eyo oba kino naye ajja tuliyirira olw'erinnya lyaffe kuba kati tuli ensi yonna tutwonoonye bambi mutrendinze. Executive Media. Focus, innovate, succeed.